Oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka okweyongera, abantu b'ekiteezi bakanyika kafuba okunyweza by'okwerinda mu kitundu kyabwe nga batendeka abavubuka wamu n'okwezimbira ka poliisi. Kino kiddiridde abantu abawerera okuttibwa mu kitundu kyabwe omwaka oguwedde nabo kwe kusalawo okwekolamu omulimu ne bazimba poliisi ebayambe. Ekitundu kakati kiri very secure bulungi ddala era kakati abatuuze beeyongedde bangi nnyo buli ajja anagamba security weeri era ne bagula plot ku buwanana era kati plot wano kakati eriguza buwanana lwaki lwa security kubanga kakati yina kufuna police station kifuze kumpi kibuga n'abantu beeyongedde bangi. Amakulu gaakyo okuva edda Kiteezi amakulu ago galina amakulu manene nnyo kuteega naye Kiteezi yava mu kuteega n'atereera. Olunaku lw'eggulo Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Lieutenant General Kale Kaihura yagguddewo poliisi eno wamu n'okuyisa abavubuka 10 abakugusa mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kaihura agamba nti ekiseera kituuse abantu okukwatizangako poliisi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka era n'abakubiza n'okwetandikirangabo emirimu ekivaamu ensimbi n'okuyigiriza abavubuka okwekoleranga baleme kulera ngalo ekibaviirako n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Police ku buli nyumba. That's not possible. Naye waliwo system eno ne Bungereza bakikozesa ne America bakikozesa community policing ne crime preventer. Kaihura atongozza n'ekifo agenda okuzimbibwa poliisi ennene ng'enteekateeka eno era ewoomeddwamu abatuuze bennyini.